CoCo muwala wa Amooti alina emyaka emeka? Olunaku olwaleero birthday ya CoCo muwala wa Amooti, naye katutwale akakisa kaneeno okumuyimbira akayimba nti happy birthday to you, happy birthday CoCo, happy birthday dear CoCo, happy birthday to you, happy birthday dear CoCo. Bannange ebyokuyimba gamazima kambi esonyiwe sibimanyi ebyokuyimba naye ng'olunaku olwaleero birthday ya muwala wa Amooti amanyikiddwa nga CoCo gye buvuddeko awo bantu bangi mubadde nga mwebuuza nti alina emyaka emeka, naye ddala kituufu CoCo yazaalibwa ddi, alina emyaka emeka? n'Amooti interviews ali mu kubeera ng'akola lately musajja wattu ekimubuuzibwako muwala we kituufu alina emyaka emeka, wamuzaala ddi? naye olunaku olwaleero kitukoze bulungi nnyo nti ya birthday ya muwala wa Amooti CoCo naye bambi nga yavudde ne concept ennungi ya mermaid. Yes, ebifaananyi bye birthday shoot ye bambi yakozesezza costume oba theme ya mermaid naye ne bivaayo bulungi. Ndowooza abantu babiri abakakikola ne kisobola okubeera nga kivaayo bulungi. Lydia Jasmine ku concert ye yasookera ddala, yes, yakozesa concept ya mermaid nevaayo bulungi. However much nga yamutawaanyamu ng'emunyiga atali comfortable bulungi naye nga kyavaayo. So ne CoCo naye ku birthday yasazeewo okukozesa concept ye ey'okubeera mermaid yo neesobola okubeera ng'evaayo bulungi nnyo mu bifaananyi. So tubadde tukyali ku point ya CoCo kituufu alina emyaka emeka? Mazima ga Katonda nange sigimanyi, kubanga ne ku birthday munnanga atubuzizza eno n'atuyisa eno okukakana ng'atugamba ekimu mbuni am not growing any older, kwegamba ye growing younger to the vintage version of me, happy birthday to myself, bye bigambo yasobodde okubeera ng'awandiika. Kwegana kale aka vintage agenze n'akakoonako ne tukakasiza ddala nti yes wonna waali weewo, naye ng'ekituufu kiri nti CoCo must shine. oba atya CoCo must shine. Wano ku SMX Media ngenda sigala nkuleeta updates ku party ne celebrations nga bwe zigenda okubeera nga zibeera. Gwe kyolina okukola kiri simple, subscribe, nyiga notification bell eyo, ebisigadde obitulekere. Naye nga ffe wano ku SMX Media twewaayo okubeera nga tukwasaganyiza wamu ne bannaffe bakadamu okulaba nga buli mbeera yonna gye bayitamu tubeera nabo. Bwe kibeera kyetaagisa kusharinga videos ne tuzisharinga abantu abalala ne basobola okubeera nga bategeera embeera ki gye bali mu kubeera nga bayitamu oba obwetaavu bwe bali mu kubeera nga beetaaga. Kankusaba subscribing wano ku SMX Media tujja kubeera nga misinga updates naddala nga